Omuzigo guno Abaagala na Diana Nakimera ne Nasifu Namisi mwe babadde babeera ku kyalo kibiri ekisangibwa mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Kiso. Kigambibwa nti Nakimera wano wazaalibwa era nga yaganza Namisi kati omugenzi. Nakimera atemera mu gy'obukulu 35 so nga muganzi wabadde wa myaka 28 nga balina n'omwana wa myaka 5 okusinziira ku balirwana. Kigambibwa nti bano bafunye obutakkanya ku ssaawa nga 6 ez'ekiro. Nasifu bwe yakomyewo nga yeesiye amagengere era ng'oluyombo lwatandise nga Nakimera agaanye okumuggulira. Omusajja awudde akwata amayinja ng'akuba oluggi luli weggule ayingire. Omusajja naye ng'atamidde nnyo nga tasobola. Kati nze ne ngamba ossula eno ebweru kangire nsindika oluggi omusajja ono akole ki abe ng'asula mu nnyumba mu ddiro. Oluvannyuma mulirwana waabwe yabiyingiddemu okugezaako kubakkakkanya wabula nga buteerere. Kati kwe kunkuba zirengalo. Nankuba zirengalo naye bino byesonyiwe tebikwata. Kati wankuba engalo n'ekyo kye yaŋŋambye nintambula ne ŋŋenda. Kati mba ŋŋenda ntuuka wano mu pini y'ennyumba ngenda okulaba bava eri waggulu nga bali babiri bwe bati. Mbadde manyi nti omusajja agenza amulese wali asula wali mu nnyumba ate ki bali babiri. Kati bwe bagenda babiri ngamba lwaki bagenze babiri. Mulirwana agamba nti omugenzi yasogeddwa kambe mu kifuba. Kati wagezaako olunyawulya olubalaza ngenda okulaba ng'alemereddwa. Ngenda okulira afuluuta ne mukama Scofield ossa omusajja nga tafaanayo ossa omusajja. Kati ngenda otulabwe nti wano wabadde wano okusooka we baviiridde eri waggulu aluke bagwali wansi nga ndabawo akambe. Kati akambe kali ke yafumise nga kiraga nti byadde akamugyamu munda n'omusaayi bwagenze gutonnya. Tukitegeddeko nga polisi bwe yeeyanguye okumanya ku nsonga zino wabula Nakimera n'abalimbanga muganzi bwe yabadde afudde ekibwatukira. Nakimera era yakumye n'ekyoto mu luggya okukungubagira muganzi we. Kati tuse ku makya nga tubuuze waayi ate ono yabadde ki tya ono gyatalantusire nagwa mu kiri mukambi tumugamba yitawo tugende ku polisi. Ekyamutusiza ku polisi ate kinewunyiza nti ate polisi yabadde wano ekiro. Omukazi alabika yawasa omwami naye nga yabadde balwanagananga bulijjo era ng'ebyobufumbo bwe bibeera. Naye omukazi twebuuza kiro 7 akambi yabadde akakoza ki? Wabula ku makya polisi ekomyewo n'etwala omulambo gwa Namisi n'ekwata ne Nakimera wadde nga abatuuze babadde bagiremesezza okugutwala. Era nga ab'enganda badde tebaagala nagenda mu maaso na muntu ono okutwalibwa mu ddwaliro. Oluvannyuma lw'okukitegeerako twasindise patro nesobola okuba nti ejjayo omulambo guno ku kifuba kuba ab'enganda babadde tebali weeringe kuguta. Poliisi etegeezezza ng'omulambo bwe guli mu kwekebejjebwa okuzuulira ddala ekyassa omugenzi. Ye Nakimera akuumibwa ku poliisi e Katwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.